Ebizimbe bino n'ebyuma bino byazimbibwa okusunsula amajaani okuva mu balimi mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda, wabula ng'ekiseera kino byolekedde okufuuka amatongo bwe watabaawo kikolebwa. Entabwe kigambibwa nti esibuka ku nzirukanya embi eya kampuni eno eyeetobeseemu okukozesa obubi sente, amabanja agasukkiridde, okwediima kw'abakozi okutakoma, nga n'abantu abatambuza ebyamaguzi ebya kampuni eno beediimye, nga mu kaseera kano kampuni eno ekonkomadde n'amajaani agawerera mu ddala ttani emitwalo 2 bweddu nga tebagatunda. Ebizibu bino biviiriddeko okusannyalala kw'emirimu mu kampuni eno, nga Kanaaluzaala asibuka ku bakulu abatuula ku lukiiko olw'oku ntikko olwa kampuni eno okweremeza mu buyinza wadde ng'ekisanja kyabwe kyaggwaako dda. Obuzibu buno buviiriddeko okulemererwa okusasula abakozi, okulemererwa okusasula abantu ababaguza enku, emmotoka ezitambuza ebyamaguzi bya kampuni eno obutasasulwa, sente z'amalwaliro nga Komboni Hospital obutasasulwa, nga kakati eddwaliro lino libanja obukadde bwa silingi za Uganda obusoba mu 65 eri kampuni eno. Ssentebe w'omukago ogutaba abalimi b'amajaani mu ggwanga, Uganda Tea Outgrowers National Association, Apollo Buzaale Tuyamusiima, alumiriza nti singa ensonga zino tezikwatibwa na bwegendereza n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okutuukiriza ebisuubizo bye, omulimu gw'okulima amajaani mu ggwanga gwolekedde okusaanawo. Ate nga ye Samuel Muheereza alumiriza nti n'abalimi balina obulumi obutagambika olwa kampuni yaabwe eno obutakola bulungi. When the company is suffering, all the 10,000 shareholders are suffering. So when you see them making noise, they are right. They are suffering. Their produce is not being sold. Julius Mutahunga agamba nti n'abakozi mu kampuni eno abasinga obungi bamaze ebbanga ddene nga tebasasulwa nsimbi zaabwe. Without being paid for their leave. Workers have spent 4 months without getting their salaries. So there is a crisis at that magnitude. Julius Mutahunga nga mulimi w'amajaani era ng'alina emigabo mu kampani eno, agamba nti mu kiseera kino abaddukanya kampuni eno emirimu gyabwe bagikolera mu bumenyi bw'amateeka kubanga ekisanja kyabwe kyaggwaako dda. Farmers want to overhaul the board and even management. We want to overhaul it so that we get a new management that can put their things right. Abamu ku balimi b'amajaani mu kitundu kino bagamba nti singa tewabaawo kyamangu kikolebwa boolekedde okusuulawo omulimu gw'okulima amajaani waakiri batandika okulima emmwanyi. It's not to grow coffee because that income from coffee that interferes. When you harvest your coffee, you sell it, you get some money. That's why we are standing on that issue.